abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi be basinga obungi ababi. Batulaba Alex mukulu mu program abalungi be basinga ababi obungi. Ekyo teri kukigaana. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki ababi be babeera mu bifo ebyokuinfluencinga abantu. Owulidde ababi abo abatono ne bifuula bbereje ffenna ne batubunza ne tubagoberera. Babbi bali corrupt, bawemula, benda, balina abakazi mukaaga, banna bataano, banywa omwenge gwa buli kika, balya buli kintu. Kyokka betulonda. Ate bwe tubalonda ate ne tukaayana nti tebalina kye bakola naye nga twabalonda. Twagendayo, bagendayo, twabatwalayo tetulaba. Ekkomera njagala nziremu nzittaanye ekintu kino nkiteete kiwere nti omuntu okuba ne discipline. Ekkomera liri supposed okuyigiriza kiki discipline, okurehabilitatinga. Bw'oba mubbi oveeyo nga toli kiki mubbi. Ekkomera teririiwo okubonereza. Ekkomera libaawo okusumulula okuva mu muze omubi. Naye wano n'amakomera tugakozesa bubi. Yesu bwe yagamba nti nzize mmwe abasibiddwa kusumulula abasibiddwa, yali ategeeza ki? Ekkomera liri supposed kuwonya. Naye ffe amakomera gaffe tugakola kubonereza muntu, kumutulugunya. Avaayo nga mubi okusinga bwe yagenda. Avaayo ameze futwa, enge, obusungu, efubitizi. Kubanga bamutulugunyiza, bamusibidde awasibu. Mu kifo ky'okumuyamba, okumuga nti wayi kyoliko kiki? Kirekera. Naye naawe ensonga ze nti nkiriko lwaki? Deni ne mukkanya. Naye kati tulaba oteredde. Katukute. Wandibadde tewaliwo n'ekyo mbu omuntu tukusalidde ekibonerezo akusibwa emyaka 3. Nedda. Emyaka 3 bwe giggwako nga tannakyuka. Ng'akyayagala okutta gwe yali ayagala okutta. Omukolera ki? So omuntu musibe paka lwatereera n'alyoka akola kyavaayo. Ayinza okutereerera mwezi ogwo, omulala mwaka ogwo, omulala myaka 10 kusinziira ku kizibu ki. N'olwekyo amakomera, ekkomera gavumenti eyinza okutussa mu kkomera si kutusumulula wabula okutuwa embeera etuleetera obusungu, efubitizi, enge, okwagala okukaayana. Ekkomera liyinza okuba nga liri financial, nga lya ssente. Olina akusibira mu kkomera eri essente. Nga bw'onooba n'omukyala awaka n'otamuwa ssente n'omusibira mu kkomera nga talina ssente ate nga talina walala wazijja. Discipline eyo yeetaagisa. Nzija ku kkomera. Ekkomera liyinza okuba cultural, nga lya buwangwa, ne likusiba mu kintu ekitali kituufu. Kati nga waliwo abakekejjula abakyala, waliwo eggwanga eyo erikekejjula abakyala mu ngeri zaalyo, nti kati n'ofuuka omusibe w'obulombolombo bwo n'ennono zo. Ekkomera liyinza okuba nga liri politiko,
ne bakusibira mu kkomerero ebyobufuzi batya nga olina kuwagira ekyo ekiriwo bw'otakiwagira bakufujja bweyo kwegamba mu kuwagira ekibiina ekyo ate obanga asibiddwa era obanga ali mu kkomera. Tulina amakomera gangeri ki nyingi nzirayo kakati ku liri physical liri eri abazungu lwe baatutwala nga basleves era nakati gye bali mu America bakyali mu kkomera balwana okuva mu kkomera eyo newankubaddenga baba rehabilitating babasomesezza basomye bafuuse baddokita bafuuse biki ne still tebannasumululwa bali mu kkomera ery'okutwalibwa ng'abantu second class. Ffe twaliyitamu eryo kkomera nga Africa ne tudda mu kkomera line kyenagambye luli mu programu eri nti ne tudda mu kkomera line eriri ki administrative tulina structure zaabwe parliament eringa yaabwe tutuulanga abo mu parliament engeri gye tuyingira eringa tukwata n'omuggo gwe tutamanyi kye gutegeeza oba gutegeeza ki oba yeddamula ndowooza yeddamula yaabwe oli nayambala biwiigi ebitategeerekeka nga ye house ki simanyi speaker komera omubuuza kitegeeza tamanyi yoka tuli mu parliament twasibwa administratively through education ne education komera yita wano bw'omala wano odda wano olina kutwala subjects bweziti wano olina kutwala bweziti kati bagezaako bikyusa byonna naye ffe abamu twabiwakanya dda era tufunye obuzibu lwekyo then ne tuyingira ekkomera eddene nnyo erya nsalosalo z'amawanga ga Africa baatusiba mu nsalosalo ezo nga bw'onoga nti nkusibidde awo kano twakazannyanga mu buto kusibidde awo ne bajja ne basiba Uganda ne baga nti ojja kuyita wano na wano na wano ne bagisibira awo kati ffe abalimu lwampaka tulina kuyitibwa bannayuganda oba oli muganda oba oli mutoolo oba oli mukikuyu biveeko byerabira ebyo byonna lwampaka olina kuyitibwa kiki munnayuganda ne batusiba mu kkomera boundaries ezo naguno gujyo teri muntu kusiba nnyo ate nawe n'otuuka n'okkiriza noga nti ne bakuta noga nti sijja kufuluma nze njagala kuba musibe ng'abayudaaya bwe baali e Misiri Moses otutwalawa eri tubadde bulungi enkoko bw'ogisiba amagulu okumala ennaku ezibbiri n'ogisumulula ebyayi n'obijjako by'obadde ogisibizza eyinza okuyimirirawo okumala essaawa bbiri ng'erowooza bakyagisibye naffe Africa tulina we twayimirira tukyayimiridde tulowooza bakyatusibye ekitali nnyo kituufu mu ngeri emu endala kituufu naye waliwo ebintu bye tuyinza okukola ng'abatali basibe naye mu kulowooza kiri ensalo kati tebereza ensalo tuzivaamu tuti neddala ffe twazikola nedda bazikolera Berlin conference bazungu bokka tewaliwo muddugavu kakati tusobola ozivaamu ekkomerero tusobola oditolokamu ddi tutya ne tujja ne tusibwa ate ekirala ekikulu nakyo olulimi ennimi zaabwe eno francophone eno anglophone bano booge anglophone eyogera luzungu francophone eyogera luki lufalansa okuyiga olufalansa osasula ssente tebala lukuyigiriza bwereere ogenda mu ssomero n'osasula ani afuna ssente nyini lulimi
oba oyagala oba toyagala oyinza okulowooza nti oziwa musomesa naye at the end of the day nyini lulimi yaba afunye amagoba kuba ojja kufuuka ekipande ekitambuza olulimi lwe. So ne tusibwa mu nnimi okuyiga oluzungu osasula ssente. Emyaka 25 tuyiga luzungu kuva mu nursery school kutuuka university naye awo wonna kusasula. Africa esasula okuyiga oluzungu, esasula okuyiga olufalansa, esasula okuyiga oluspanish, olulatini. Ffe ennimi ezaffe teri asasula kuluyiga. Naffe Abaganda ffennyini tetusasula kuyiga Luganda oba Bannayuganda tayinza kusasula kuyiga Luganda. Eryo kkomera tunaalivaamu. Waliyo omuzungu, yes, abamu abatonotono, ninako omuwala omu, yes, waliwo abazungu abajja kuno ayagala okuyiga Oluganda. Era emirundi egisinga abaayo kaawaayo, teri kyabwereere. Naye wali owuliddeyo ensi nti Japan esasuza Abajapan okuyiga Oluganda mu masomero gaabwe? Nedda. Luswayiri? Nedda. Luchukuyu? Nedda. Luyibo? Nedda. Luzulu? Nedda. So eryo kkomera nalyo ne libeera awo. Olwaleero omuntu bw'ayogera Oluzungu tulaba nga ya wakabi. Abantu baagala nnyo boogera Oluzungu, bakuintimidating gwe ataasoma oba atalumanyi, bakulage nti ffe we paid for it, twasasula ddaffe tutuzannyisa twasasula okuyiga Oluzungu. Therefore you must be there with us, you must stand with us because, man, you understand, trained in Harvard, you understand, I'm a doctor, I'm a lawyer. Don't you joke with these kind of things. I think you don't understand what I'm saying. Yes, I don't understand what you are saying because you are speaking English. Nina okulowooza emirundi egi okutegeera Oluzungu nti nina okutranslatinga. Bw'oyogera because nina okutranslatinga because mu lulimi lwange. Ate nsooke nkigeraageranye mu lulimi lwange. Oba ddala okitaddemu okifreezinze bulungi ndi kijja mu ngeri gye ntegeeramu empandiika y'olulimi lwange oba ensenjeka y'olulimi lwange. Kugaye nti because kubanga oba lwakuba oluneebuuza kyokka mpulira kati ngenda okuddamu era nina okulowooza emirundi egi ntranslatinga okuva mu Luganda nenzira mu Luzungu nensooka neekyekenga oba ddala Oluzungu lwa primary oba lwa HSC oba lwa university. Wenjogerera nga nanaagidde emirundi egi era kyova olaba Museveni ananaagira aba atranslatinga si ye yekka, tunanaagira nnyo ffe. Juzi tulaba TV nembaga nti banaye mulira omusajja Speed kwayogerera ali mu parliament nti ali mu lulimi lwe lwennyini, which was right. Bubeera mu lulimi lwo lwennyini kiki ekikunanaagiza? Naye bw'otaba mu lulimi lwo lwennyini obwongo bukola emirundi nga 8 okwogera ekigambo kimu ky'oyagala okwogera. Awulidde? Butranslatinga bukola kino buzza mu past buzza mu paka lwe bugamba nti kino ky'oba oyogera. Naye nga woogenda okyogerera omaze okunanaagira n'abantu bakuvuddeko, attention span yaabwe egenzi, tebakyayagala kumanya obakooyezza. Luzungu tetufuna ssente mu nnimi zaffe, bo ezaabwe bazifunamu ssente. Kompyuta eri mu Luzungu, buli kimu.
bakitunda. Abazungu batunda buli kintu, ffe tutamanyi kutunda. Naye democracy, manya capitalism, ekintu ideology yayiyizibwa omululu gw'omuntu yo terina kyetatunda. Ago gonna makomera. Kakati erisembayo lyetuyingiridde erya tekinologi tusibiddwa kati lino. Ate lino litusibye ennyo. Tetukyalina kyakukola. iPad erina okubaawo, mobile phone erina okubaawo, buli kimu. Emmotoka kati zitanywa mafuta zijja. Buli kimu kigenda okubeera automated. Tukyali mu kkomera lyabwe. Emmotoka zaabwe, patent rights zaabwe. Tuli wano tusaagira mu bintu olw'obutalotalo oba obutalotalo obutono bwe twalwana, obutalo bw'Abakabaleega, obutalotalo obwo bw'Abashakazulu, bwali obw'Abanfumu n'Emmundu. Obutalotalo obutono obwo bwe twalwananga bwe tulimu bano bubagayi. Olutalo lwe baliko lulala nnyo. Ffe tuli mu butalo bwaffe, obutalotalo. Gundi alumbye gundi. Obutalotalo obwakkonye, obutalotalo obweruweero, obutalotalo obutono obweruweero ng'akeeru, obutonotono. Shakazulu, Kabaleega, butalo bwali nga butono. Simanyi kakati tuli mu butalotalo era tulina obutalotalo obutonotono bwe tulimu. Ate ababuliko ne balooza nti bakabi nnyo. Komera lutalo lwe tulwana maidia lunene nnyo. Tekinologi atutwala bubi, kuba tekinologi okuva gye buli nsi etandika yakyusa ensi. Bwe baleeta emmotoka, abantu batandika okuyiga okuvuga emmotoka, batandika okuyiga okutambulira mu mmotoka, sipiidi ne yeeyongera, obwangu ne bweyongera, nti emmotoka etuuka mangu gyeraga. Therefore services nazo ne ziimprovinga kubanga emmotoka etuuse mu budde, ebintu ne byanguwa lwa tekinologi. Ekintu ekimmotoka olina akuleetera kuuka, we wandimalidde esaawa namba oyasanku ofuuwa omukka guno gwe bafuuwa mu muliro, omuliro gwake ate ofumbe. Ne bakuleetedde kuuka ogirabiza bapa gaasi ng'ajja ng'oteekako dakiika 2. Tekinologi atutwala. Naye ate mu ngeri endala oba emu kkomera nti abavubuka baffe kakati bonoonekedde ku pornography. Pornography mu Japan tebayinza kulaga bitundu bya kyama. Naye wano abaana bali kuki? Kiki ekibatta? Technology. Access to every vice and a virtue at the same time, which is poisonous, that it can very obviously cause a schizophrenic mind or a bipolar mind. Or in the south, ne north from Burundi gum. So, amakomera ago ge tulimu bannange. Bwe tuba nga tutunuulira be tugenda okulonda, ani anaatujja mu makomera ago? Si ffe abalina endowooza enkadde, kubanga ffe amakomera ago mwe tukulidde. Therefore tukitwala nti kiri nnomo n'okubonyaabonya omuntu. Ffe abamu twakubwa nnyo nga tusoma, nga buli nsobi gy'okola mboogo, buli nsobi gy'okola mboogo. So ne tumanyiira okubonaabona, okukubibwa n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. So si ffe tujja okugyawo okubonaabona, kuba twabonaabona. Twagala n'abaana baffe baboneebone.
ekyo yinza otunenya oba obutatunenya kuba kisinzira buli muntu engeri gyeyabonaabona oli agamba mwana nze ffe tetwayambalanga ngatto nga tusoma naawe tojja zamba omulala aga nti nze saayambala gwe zambale so si ffe tujja okugjawo ebintu amakomera gano gonna amakomera ge tulimu kati ng'eggwanga ffe abakulu 60 years above si ffe tujja okijjawo because ffe we are the prisoners of all the atrocities that have been imposed upon us as Africans. We are victims of those things. And in one way or the other, kizibu for us to escape from those good bondages. Kujangu katonda yakuyambe nakola nakusumulula. Neto inangeri joyinza kujja saluti mu musirikale yagikuba kuva buto nga bagamba ntoyinza kuyigiriza mbwa nkadde obukodi obupya oyo giyigiriza nto n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza Africa yali teri ready kukyuzinga bakulembeze baayo. Africa yali making abakulembeze baayo, and that's what we ought to do. We ought to make our leaders, not to choose our leaders. Choosing leaders kyajja lwakubanga democracy abazungu gye baleeta ng'omukulembeze balonda mulonde because of money, because of education, because of any other thing, or because of color. Democracy. Africa nekopa democracy nga eronda abakulembeze baayo kyetalina kukola. Ffe tetulina kulonda bakulembeze baffe, tulina bategeka batendeka nga bwe kyali edda nedda, nga bakabaka abo bakabaka baalina ekintu ekirungi kye baalina nti batendekanga abakulembeze nga bamanya nti omwana wa gundi mwana mugezi mumuleete mu kisaakaate kyekino ekisaakaate kya Nnabagereka kye tulaba olwaleero, mumuleete akulire mu kisaakaate ky'omwami gundi, mwana mukozi mugezi mumutwala akulire ku gombolero egindi. Ne kabaka yennyini Muteesa yatwala omwana we oyo Mutebi kati kabaka waffe n'amutwala mu byalo eyo asomere eyo kumutendeka okufuuka kiki omufuzi. N'olw'ensonga eyo Africa bwe yava ku kutendeka abakugikulembera nedda ku kulonda abagikulembera, mwe tulondedde abasiru, ababbi, abagwagwa. Kuba tulonda balonde nga bw'onolonda ssente nga tozikoleredde, z'olonze tezikuluma, n'ez'okoleredde zikuluma. Ettondo limu ery'amazzi nga ggwe nnyini lyo likuluma okusinga eddebe eddamba ery'amazzi nga si liryo. Lwaki tetutendeka bafuzi? Mmengo. Ani ali emmengo gwe mutendeka okufuga mu 2040 kisaakaate kimwali? Ali wa mwami ki? Ali wa gombolola ki? Ali wa ssaza ki? Mmengo oyo gwe mutendeka asobola okuba nga ajja kusobola okufuga mu 2035 eyo tina kutandika kati. Era NRM ekigireetedde okuba nti terinaawo ekyo, teyatendeka bakulembeze, tetendese bakulembeze, tendese b'amagye. N'olw'ensonga eyo choosing a leader, okulonda omukulembeze si nnono yaffe.
wabula okutendeka omukulembeze yennono yaffe. Kyagulanyi atendekebwe butendekebwa. Okay, olw'okuba okulonda weekuli bwe muba mumulonzi naye era mumutendeke asobole okutuukiriza ekigambo kye tuyita statesman oba citizen, embala ow'embala, character. Tumutendeka n'aba ne character entuufu. Okutendeka abakulembeze ne mu maka omusika gw'omutendeka. Owulidde temutuula mu kalulu n'oyita ab'ekika nti katukuba akalulu ane musika. Ebyo bibaawo era nga waliwo ebisobye. Muleme gamba Kyagulanyi tasobola kukulembera, Mao tasobola, gundi tasobola. No, mubatendeke basobole. Ani abasobola? Tewali atendekebwa butendekebwa. Waliwo azaalibwa nga looya. Nedda tumutendeka butendesi n'afuuka ki? Looya. Teri azaalibwa era nga mufuzi azisaaki oba nga mukulembeze. Oluusi kale divinely Katonda ayinza okuwa amafuta ge n'ozaalibwa nga gujja kuba ki? Mukulembeze. Naye n'omukulembeze atendekebwa. Prince Charles alinze emyaka emeka nga maama we tannafa Queen, atendekebwa. William olwaleero tava mabega, tava ku mukono gwa Prince Charles kitaawe, manya King Charles. Twetegekere, twetendekere betwagala okutukulembera. Tuve ku mulamwa ogw'okulonda abatukulembera kuba gwanguzi.